Zabbuli ey'ekikumi mu ana mu emu. Mukama, nkukaabidde oyanguwe okujja gye ndi, owulire eddoboozi lyange bwe nkukaabira. Okusaba kwange kuteekebwe mu maaso go ng'omugavu, okugololwa kw'emikono gyange kube nga ssaddaaka ey'akawungeezi. Ossengawo okulabirira, Ayi Mukama, ku kamwa kange, okuumenga omulyango gw'emimwa gyange. Tokyusanga mutima gwange eri ekibi kyonna, okugenderera ebikolwa eby'obubi, awamu n'abo abakola ebitali bya butuukirivu, so nemenga okulya ku mmere yaabwe empoomerevu. Omutuukirivu ankubenga nga kwa kisa, era mbuulirirenga ng'amafuta ku mutwe, omutwe gwange gulemenga okugagaana. Kuba newaakubadde mu bubi bwabwe, okusaba kwange kunaabeerangawo. Abalamuzi baabwe basuulibwa ku mabbali g'ejjinja, nabo baliwulira ebigambo byange kubanga biwoomerevu. Ng'omuntu bw'akabala ng'atema ettaka, n'amagumba gaffe bwe gatyo gasaasaanidde ku kamwa k'amagombe. Kubanga amaaso gange gatunuulira ggwe, Ayi Katonda Mukama, nkwesiga ggwe, toleka mmeeme yange nga teriiko anannyamba. Onkuuma eri omutego gwe bantegedde, n'eri ebyambika by'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Ababi bagwe mu bitimba byabwe bo, naye nze nga mpona.